Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256 baaniriza ate mu vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala twogere ku kasu k'emmana oba emmana okubeera ng'erimu ekisu ekiwunya obubi. Ebiseera ebisinga ebintu bingi ebireetera emmana okuwunya obubi, naye ate nga tetunnaba kugenda ku bireetera emmana okuwunya obubi tulina okutegeera emmana ewunya etya. Ekisookera ddala ky'olina okumanya ng'omukyala nti emmana ziyina empunya ey'enjawulo okusinziira ku mubiri gwe ng'omuntu. Olina kumanya nti emmana yange ewunya bw'eti, n'osinziira okwo okumanya nti akasu kano kakyuse, kati kawunya bubi oba keeyongeddemu oba tekeeyongeddeemu. Ebiseera bingi omuntu agamba nti ebiseera bingi emmana tulowooza nti erina kuwunya bulungi ng'ewunya oba ngambe nga apple, nga lavenda. Nedda mukwano, emmana erina akasu kaayo k'erina okuwunya. Si akalungi ennyo but akali awo ate nga kali normal, very normal. Due to the fact nti emmana eva ebeera mbisi, kiringa bw'olaba ekiwundu ekibisi nga kiri awo, so eva ebeera mbisi. Ogenda kuŋŋamba nedda ebeera nkalu, emmana ebeeramu bacteria eziri health ezaamu. So nga tugenze mu vidiyo yaffe ebiviirako emmana okubeera ng'ewunya, kyengenda osooka okwogerako kye tuyita yeast infection. Yeast infection oba kiki mu Luganda? Simanyi oba kiyita mu Luganda, naye nga yeast infection bwe nkyogera omuntu asobola okukitegeera. Sigambye infections zonna wabula yeast bibeera bintuutu ebivaayo mu nda eyo nga biringa ng'ebizi ebifudde. Though si buli discharge oba ogifuna nti oba olina yeast infection. Yeast infection ekizibu ky'erina nti ogijjanjaba n'ekomawo, n'ogijjanjaba n'ekomawo. Abantu abamu baagiba nako ng'alina kubeera awo ng'alina gimaintainingira awo weri. So ekintu ekyo kiviirako okubeera ng'ofuna ekisu ekibi mu mmana. Namba 2, emmere gy'olya. Emmana ekintu ky'oteeka mu mubiri gwo ki-influencinga ekisu oba akasu akava mu mmana yo. Kangeze, omuntu ng'olya mukene, trust me, emmana eba ewunya mukene. Omuntu ng'alya apo kyova olaba I advise oba ŋŋamba nnyo abakyala okubeera nga mwekwasa okulya ebibala, watermelon, apples, pineapples, oba ennaanansi, ebintu ng'ebyo, strawberries, ebiwunya obulungi bireetera emmana okuba ng'efuna akasu akalungi unless ng'erimu ebirwadde. So emmere gy'olya e-influencinga akasu akalinza okuva mu mmana yo. Sigambye nti ogenda kwerondooga sigenda kulya mukene kuba nja kuwunya mukene, sigenda kulya ebyennyanja kuba nja no, but womala okubirya top it up ng'olyawo fruit olw'eggulo oba ng'olyawo fruit as a dessert, okubeera nga ekisu kiri eri kye wandibadde ofuna kivaawo. Namba 2 oba namba 3, STIs oba kye tuyita sexually transmitted infections. Bino eno nno bireetebwa bacteria ezibeera mu bantu be tuba twegasse nabo. Nti obulwadde buno obufuna oba STIs osobola ozifuna singa weegatta n'omuntu ng'alina gonorrhea, osobola okubeera ng'ofuna obulwadde bwa gonorrhea. Ate singa oba ofunye obulwadde bwa gonorrhea ogenda kuba ng'otandika okuvaamu ekisu ekibi oba enziku ye gonorrhea. Ogenda tandika okuba ng'ovaamu ekisu ekitali kirungi. By the way, ne kabootongo ayitiridde nga tajjanjabiddwa naye asobola okukuleetera okubeera nga ovaamu ekisu wansi. So endwadde ezo nazo tulina okuzeewala ne tubeera nga tukimanya nti at least ogenda mu ddwaliro ne bakeberako n'omanya bw'oyimiridde. Ate singa weezuula ng'olimu obulwadde obwo oba olina STI yonna yonna gy'olina oba gonorrhea oba syphilis oba yonna obulwadde bw'oba weezuddemu, nandibadde mpabula nti wandibadde ogenda n'oleeta omwagalwawo ne mujjanjabwa babiri. Kyamagezi nnyo okujjanjabwa babiri, ate era nandigambye nti tekikola makulu kwejjanjaba n'okomawo ate n'oddamu ne weegatta n'omuntu eyakusiiga obulwadde obwo, era agenda kuddamu akole ki? Abukusiige. Then erimu abantu abeebakaabaka na buli muntu, olina abantu beebaka nabo basukka mu omu.
gwe kirinza okuzibuwalira kuba togenda kumanya ekituufu ku bonna ani abuyina. Of course ate bonna togenda busitula batwala mu ddwaliro tugende twejjanjabe. So ekyo nakyo oba STIs kyekimu ku nsonga ezireetera okubeera ng'osobola okuvaamu ekisu ekitawunya bulungi. Kati then waliwo akasu ak'emmana ke tuyita olumanamana. Omuntu yenna nga mumaze okwezina waliwo akasu ako akakuvaamu. Akasu ako kaleetebwa okubeera nti babeera bakumaliddemu, naye tebakumaliddemu oba nga mukozesezza akapiira kalina engeri gye kawunyamu ne kaleeta akasu ako wansi. Kyova olaba omuntu baba bamaze okuzina ng'omanyi nti kati tumaliriza, nandibadde nkugamba nti wandibadde oyoza emmanayo ng'okozesa olugalo. Waliwo kye tuyita self cleaning nti batugamba nti emmana yeerongoosa yokka, era si kiwagira muntu teekayo olugalo okwerongoosa, wabula bwe muba mumaze okwegatta n'omusajja okwewala akasu ako, obeera nandibadde nkugamba onaaze bulungi emmanayo ng'oteeka olugalo munda, oggyeyo buli kimu, oyoze ku nfuli, oyoze bulungi nnyo nnyo, otawaaze paka eno wano mu mbalakasi oba wakati wakabina wekeegattira, oba nga togenda kunaaba. Oba ogenda kunaaba era making sure otawaaza bulungi. Abantu abamu bayita bwe munaaba naye temumanyi kutawaaza, mukikkirize. Emmana eyo gy'olaba ebigireetera okuwunya. Waliwo ekku erimanyi okukwata kuno ku nfuli wano eno. Gw'ogenda n'ogamba ntawaaziza n'oyiwayo amazzi piupiupi, baatugamba emmana yeerongoosa, kituufu yeerongoosa munda. Naye tegenda kujja yeerongoose ku nfuli kuno. Bw'oba oyagala okukakasa kye nkugamba, kwata akawero oba keeru n'okanga si keeru, oyiseeko weebate ku nfulizo, ojja kulaba obucyafu bwe njogerako. So bw'oba otawaaza ozoozaako bulungi ne bitazimbako, kubanga osanga omuntu nga bannange yakwata dda yenna nga ekisu ekiri omwo naye nga kiva ku kkwere eriba likwatidde awo mu nfuli. Wano enfuli we zitandikira wansi awo ekkwere we litera okusinga okukwata nga wonna weeru. So abakyala nga tonnaba kunoonya ki, sooka oyiga okunaaba bulungi emmanayo, omanye nti nno ndi muyonjo, ndi clean, then tuleke tulabe ekirala. Then ekintu kyekirinza okubeerako kale emmana okuwunya obubi kwe okubeera ng'oli mu nsonga, ekyo mwenna mukimanyi. Ate era n'oba wakava mu nsonga osobola okuviirako emmana okuwunya obubi, naye ate osobola okuba mu nsonga ate era neetawunya. Kisinziira ku abo ne hygiene yo. Omuntu nga teweerongoosa bulungi osobola okwesanga ng'era ovaamu ekisu ekitali kirungi wansi eyo. Naye bw'oba oli mu nsonga making sure tolwa mu paadi, toyambala paadi emu kuva ku makya paka kiro, kubanga munagenze omusaayi ogwange tegujja nnyo, eba tejjudde lwaki mba ngikyusa, nedda mukwano. Ekitinyi kye wandibadde omanya nti kwe mba njambadde ku makya nga omusaayi ogwange tegujja nnyo, njambala okuva ku makya paka ssaawa nga 6 oba 7 ne ngikyusa, then ne nyambala endala paka olw'eggulo, ne nnaaba ne nyambala endala ekiro, then ku makya. Ekyo kye nandibadde nkwadvisinga, naye kisinziira ku flow yo. Singa oba omusaayi gwo guli heavy nti ofuna heavy flow, gw'olwedda seetaaga na kkubwira kubanga ejja kujjula ekutume. Oyinza okuba mu ssaawa 2 olina okukyusa oba 3 oba mu ssaawa, kisinziira ku flow yo. Naye njogera ku muntu atalina musaayi mungi, oyo afuna just obusaayisaayi obutinitini ng'afuna kye tuyita light periods. Oyo gwe ndi okwogerako nti togibeeramu n'ogibeeramu kubanga jjukira mulimu omusaayi ogwagenzeemu yadde mutini. Kati gugenda kubeera omwo gusitule ekisu, weesange ng'olina ekisu ekikuvaamu ekitali kirungi. Then ekintu enandisembyeyo okwogerako ye exercise, okukola exercise. Kiringa omuntu bw'okeera n'otambula, obudde otambula odde eno odde eri weetawula, olina engeri emmana eyo gy'ekoowamu etuuyana. Jjukira oba oyambadde empale oba musana oba si musana, bw'oba wakola exercise otuuyana, naye ne woba otambula weesanga ng'otuuyana mu bisambi omwo. Kaakati okutuuyanirira okwo ne kugenda kusitula ekisu ne weesanga ng'owunya bubi ekisu ekitasaanidde. Teweerabira subscribinga kwata na subscribinga, ya subscribinga ddayo webale kwekuumira ku Senga Face 256. Osobola okubeera nga otusubscribinga obeere ng'otwegattako, kwata na subscribinga, commentinga, likinga, sharinga. Ate oba olina vidiyo yonna gy'oyagala nkukolere osobola okuginteera mu comment section ongamba Senga nsaba okole vidiyo ku kino, nja kuba nkikwasaganya era nja kuba ngikolera. Omukama bankuumire, mbagala.
Yeah.